basement. It's here. Where? On his Twitter handle. But that's not an official communication. Well, it is his Twitter handle. I want to even believe katugeze nti musango okwambala uniform eyo katugeze musango nti nokola parade musango. I want to stretch it all the way nti ba musango naye nakwata bw'omukwata omutwala wa envuga ey'amateeka yali overthrown. Pembe wa poliisi Rubowa awadooza nti yali safe ne pisto ye bamukubye ne pisto negwa ne bamuteeka ne kabangali n'agenda na biwundu. Edi Mutwe kati Muhoozi amukozesa as a punching bag. Ono nangamba Muhoozi sweet. It's an elevator. Sikyogedde wano quietly. And the manager akyogeddemu ne comfort. It's sinking sometimes nti waliwo bannayuganda abasanga ne moment eno nga boy bawomera yasooka Sandhurst n'avaayo n'agenda Fort Leavenworth n'agenda the finest military academies betunasirika nga tugamba nti kyagudde ku Edi Mutwe wanuupu kubanga yesala akapale n'akaki ekipale n'ekisaati nga bifaananya kala. As simple as that. Oba beetabye mu lutabaalo oluli legitimate nti bano because bema mugamba nti nuupu erinayo ebirala okitegedde. It is incumbent eri CDF gwe okubyogera. Nze senga kibadde ku nuupu yokka nandigambye nti kyekyo bomara tubo nga balinamu embavu babakulula ku ttaka and you fail to condemn it. Omara Atubo nga minister wa defense bamusutamya ne bamwambula essaati. Omusajja n'amwambula essaati ennaku zino miskini atuula wali yampita n'okuli embuzi enjoke. Dr. Kizza Besigye ali eruzira mutowe nga nobo mayombe biko tuyinza okugamba mbi bino bitandikidde ku Muhoozi bya kizibu nnyo nabo Mungu amusaasire gyali nga yali akulembera CMI ebikolwa bwebimu babiteeka ku bantu ne bagira. Kino kye tulaba olwaleero Muhoozi is just a climax. Yendowooza tabadde nga Bakatumba Wamala baakolanga ebintu byebimu naye they humbled themselves. Charles, drop the word gang. The political party. I am not addressing the political party. I'm addressing the gang. I don't know the gang you're talking about. I'm addressing the gang. You have a political organization, but internally, waliwo abazimba gang. And they are here. You have them in Kenya, the Mungichis. You had them in Muhoozi, and whoever is doing this has a chance to present these people to court. Politician aline wafaya base school, whatever group it is, kati ya akora declaration. We've drawn the line in the sand. 1, 2, tusituke. Musituke mkolechi. The Constitution of the Republic of Uganda commands it as a duty, an obligation to every Ugandan to defend the Constitution whenever it is abused. Overthrown. What is overthrowing the Constitution? If it is abused, you go to court. That's when a state becomes criminal. You will be punching bags.